President Kubira Pastor Bugembe Egalezamani. Thank you very much, my fellow artists. Thank you. Let us welcome Pastor Bugembe. Thank you. Let's welcome him. Let's welcome him. The legendary gospel artist, Pastor Bugembe. Amazing. Thank you very much. He's very humble. Mugumikiriza. Sajja wamanya asobodde keeping omutindo ku word for years and years and years. You're welcome. Y'omu ku batandika federation eno ate ye yanominatinga muwulirize ye yanominatinga erinnya lya president waffe right now, ye yanominatinga erinnya lya Eddy Kenzo okubeera president wa federation. Olwekyo tumwanirize mu maanyi. Yes. Ladies and gentlemen, at this particular moment, allow me to welcome my brother Spark Sewabi. Yes, Pastor Wilson Bugembe, tumwongere okugalo kw'amaanyi. We are celebrating you tonight. Initiative ya jam session. Mubakubireko mu ngalo abayimbi. Abali wano leero n'abatasobodde kujja bonna abajuwagidde okuva yatandika mpaka olwaleero. Abayimbi bano kino kye bakola tebasasulwa sente yonna, wabula bakikola as a give back to the industry. Balesa mbongereko obukalo bange. Mwebale nnyo kubanga mwasalawo ne mukola ekirowoozo kino kyokubanga we can meet once a week. Tusobole okubanga tumanyigana, twebuuzaako, twewagira. Nga mwekyo twateeko platform eno okuwagira abaana bapya abatandika, okubanga tuwagira ate n'abaana abaliko, ate okubanga tuwagira n'abaaliwo, ate okubanga tugezaawo okulanga tusayipinga kyeyini yonna okubanga eterera, kubanga music industry eno tubadde tutematemaganye nnyo nga buli omu ayogereramu n'ebisongovu, ne tulaba nga ekintu kino kigenda kikula nga gufuukidde ddala omuze omubi. Abayimbi nga tumanyikiddwako kintu kimu kwevuma, kulwanagana, kubeera disorganized. Ne tugamba tetusobola kuleka industry ebeere bwetyo ng'ate ffe tukulidde. Nze natandika okuyimba nga ndi muto, ate ndi musajja mukulidde ddala, ntandise okukulira ddala, naso okubeera omusajja. Tetusobola kuba nga tuli mu industry efaanana bwetyo. Ne tusalawo nze n'abalala mikwano gyange ne tupoozinga emirimu egimu ne tweteeka mu kino. Nze nakiwa 100%. I've been here and I'm still here to make sure netusobola okufuna music industry eweebwa ekitiibwa. Bantu bangi badde batulese emabega lwakwerumaaluma. It is the time to work together for the better industry. So njagala kwogera ku Pastor Wilson ku stage one. Pastor Wilson oyo tufaanaganya story, fenna tuli baana bangu street. Azaalukaluka mpolampola, fenna tumulabiddeko nnyo. Nze nasooka okulaba Pastor Wilson namusanga eyo Munyonyo, waliyo studio bali bagiyita Little Pim eya Jimmy Mugema. Jimmy Mugema. Naye nze nali nyanga nnyo nga sinaba na kutandika bulungi kuyimba. Nene ntulawo ne mwetegereza nga mbeera mutunuulidde sitemyanga nga mulembuka. Sobolokera kumwekya ne mbeerako ng'omuntu oyo. Naye Katonda bana wamaanyi nnyo nga bwali kati. Naye nga mmutya. Neenyumiriza nnyo Mukama Katonda nti olwaleero nsobola okubeerako naye ne tunyumya. Pastor Wilson oyo bwe twali tugenda okuba nga tulonda nga tutandise wano, ye yayimuka. Twali abantu bangi ab'amaanyi abaaliwo. Zikira waaliwo Mwami Matovu, waliwo Kamiliyoni, waliwo Bebe Pulu, waliwo Bapalaso, waliwo Bashiba, waliwo bonna almost abayimbi ab'amaanyi bonna baaliwo. Bali baali bangi, Bakinsaha, Bakisitereba bangi. Naye ye n'ayimirira bwe twali tulonda nga tutandise okulonda. Bwe baatuuka ku kya president, Pastor Wilson yayimuka n'agamba mbadde saba bumpe yakanakyeka kamu nga tugenda okunominatinga abantu. Nze mbadde nsaba kuba yali tanayogera bingi nnyo, yali ndoozi amaze dde okuwa speech ye oba ne points ze. Naye bwe yamala n'agamba nsabayo akaseera katono, n'agamba nze nyimuse wano
okurekomendinga n'okusabira Eddy Kenzo akalulu nga sinaba namugamba nti neetaaga okwesimbawo oba okugira nemugamba pasitors agambadde siridede bulungi nagamba nsaba buli ali wano tulonde Eddy Kenzo ono kuba pulezidenti lwa nsonga nze nyina kyemulabamu alina gy'asobola okututwala. Ebigambo bye baaliwulira twali twesibye ne muganda wange mukulu wange Dr. Joseph Kamiliyoni naye yennyini bwe yatuuka okuwangawa ekyokugera eri yagamba banaye he was nominated, we were nominated to Tumyandu naye n'akwata akazindalo n'agamba naye nange nsazeewo tuwe muto wange Eddy Kenzo nengamanyi president. So bino byonna biriwo weebiri gyetuvudde niwe tutuuse sebo njagala okwanjulira nti twagetta omulimu tugukoze era obadde okufolowera tulina associations 25 countrywide. Then copyright law bakola consultations eza countrywide. Then nebakola neya Kampala URS reform ne Attorney General Office nayo twagimala enkya ku makya tugenda ku URSP Law Reform Attorney General's Office okutuyitira mu draft. Kitegeeza either this month or first week of next month the amendment of copyright law in place. So webale kubanga wanteekamu obwesige nemusabira ne bannange bonna bono sofa wetuli tulina sako yaffe y'abayimbi bonna era mpunga abayimbi bonna buli omu gyali come and join the sako wekitegeera come and join the sako. Tulina funds nyingi nnyo ze tugenda okuba nga tulobinga ez'enjawulo naffe okwevuŋŋaanyamu. We need to support the artists bafune capital. Muntu abenga asobola okufuna capital addeyo ateeke mu business kuba abayimbi abasinga tebalina byapa tebalina bintu bingi naye tusobola okuwa sente nitukuwola ku musingi ogw'obwa Sseruganda. You bring something little just to support ogenda okola business. Buli muntu yeetaaga capital n'abagagga betulabe mu bibuga they are who they are because they can go and borrow and make money and do business. Naffe artists we deserve it kubanga we support the biggest taxpayer breweries, the second taxpayer telecoms, we are the second employee after construction, so we deserve it and you guys deserve it. Mobilize, call everyone to come and join the circle. We'll be supporting them. So far awo munange tulijagadde kuwaka briefing kubanga kintu kino kitadde mu nnyama ekyo twegaanangako bwe bakubuuza ku interview UNMF ogyogerera bulungi so nga obaddewo sensitivity bagamba byabufuzi bagamba byaki nini otavaayo ogamba nti nosigala ngaoli ku mulamwa nti bwe baba ebigambo byetwayogera mu meeting bye baliko bali ku kituufu bwe bali bivaako nange ndikiza sebo tuli ku mulamwa si byabufuzi just kutereeza music. So mbadde nsaba Baraka Kisakano to welcome my brother the great the legend Pastor Wilson. Buli muntu ayimirireko for the respect. Yimirira for